Bassebo ne banyabo abantu ba Katonda mwenna mbalamusiza mukama waffe Yesu Kristo. Mukama mulungi ate ennaku zonna kale mumpuubireko nsanyusa okubalaba. Njagala okwaniriza bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza okusinziira ku mikutu egy'enjawulo, telefayini ez'enjawulo, radios ez'enjawulo, links ez'enjawulo. Bannange bassebo ne banyabo mwenna namwe abali ewala namwe mbalamusiza mukama waffe. Tugenda leero kuyiga ekyokuyiga. Nafunye akakisa ak'ekisiraani oba babigatta batya akakisa kaki ak'ekisiraani. Saafunye kibuuzo na kimu, kitegeeza bibiri. Either mwategedde nnyo oba temwategeredde ddala. Ntwale kiruwa bameka baga twategedde nnyo basi. Haleluya, amen. Kakati ngenda kukyokati olwokubanga kiri mwakitegedde, kati ngenda kuleeta kisinga obwangu. Omwandisi omu yagamba, if it is so simple why is it so hard? Kino kyengenda okuleeta kiri so simple. Katonda yakola ebintu bimeka? Bisatu. Omulundi gutya? Gumu. Bwe mbimala ebisatu so simple nga tukomaawo olwaleero luno. Katusabe. Taata omulungi gw'omwogezi omukulu, jangu tuyigirize ng'omwogezi omukulu. Kwata ku matu gaffe gaggulewo emitima amaaso okuwulira ku Kristo mukama waffe. Amiina. Njagala kutandika n'obabuulira ebigambo bino nti mu nsi yonna ebitongole, amakolero, amakampuni, kagabe masomero, kagabe mawanga galina obubonero bwago. Naffe abantu tulina signatures, tusayininga, bwe bigaana tulina ekinkumu. Buli muntu naaba ng'alina ekintu ekimwawula ku muntu omuki omulala. Eggwanga lirina akabonero kaalyo. Buli masomero gonna agali wano mu Masaka ne mu nsi yonna gayinza n'okufaanaganya uniform naye tegayinza kufaanaganya kabonero. Akabonero kabeerawo. Signs, logos, seals, flags, byonna badges byonna bitegeeza nti kino kintu kyawukana n'ekintu ekirala. Factory bwe zikola ebintu byazo zifulumirako n'ebigambo ebinaalaga kampuni ki, factory ki, made where, made in China, made in Italy. Oli naatekako akantu ke neewuunya nnyo n'abakola amalaalo. Nalaba ku malaalo ng'eyagakola eno wabbali yateekako kampuni ye. Amulala bw'afa temunoonya nnyo muwandiikira oyo. Abantu munsi tebaagala kubaleka. Ku masomero ffe twasomera mu mirembe gyaffe tova mu ssomero nga tofunye we wakuwandiika. Owalampa n'owandiika waggulu remember. Oyagala bakujjukire remember me. Okumanya abantu baagala okubajjukira beewandiika buli wamu. Basebo ne manyawo Katonda naye teyandirese ensi eno planet Earth ey'ekitalo ennungi etyo eno n'agikola erimu byolaba n'ebyotolaba. Bw'amala okukola n'alekaawo nga tewali ategedde yagikolako. Bikkulirwa 4:11 kanfuna asoma. Hello. Kubikkulirwa 4:11 wagamba bwe wati, osaanidde gwe mukama waffe Katonda waffe okuweebwa ng'ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza, kubanga gwe wabitonda byonna era byabawo lwa kusiima kwo era byatondebwa. Abange ebintu byonna byolaba ku nsi ne byotolaba ne bye bavumbudde ne bye bakyavumbula byonna Katonda yabitonda. Tukikubireko amiina eyaddala. Amiina. Nagenda ne mbuuza olwo kiki ekyabeerawo
tewaliwo kintu ku nsi ekyabeerawo ku lwakyo. Buli kyolaba ekiramu ekitali kiramu twabisomanga mu primary. Living things, non-living things, byonna byolaba kabobe buwuka bw'ovumbula, bacteria, germs, whatever, viruses and so on. Ebyo byonna ebivumbulwa ku mwezi, ku munyenye n'ebirala, abanga amawulire amalungi byatondebwa Katonda. Amina. Katonda ono naye yali tasobola kukola bintu ebyo n'abireka bulesi, n'alekawo gafula nga tasayininzeeko. Byakolebwa Katonda bitya? Lubereberye essula emu tutandike. Tugenda ku spidi ya yiri. Lubereberyemu olusooka. Gendera ddala kati gwe weepimira. Olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba, omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu, ne wabaawo obutangaavu. Katonda n'alaba ng'obutangaavu bulungi. Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Katonda obutangaavu n'abuyita emisana, n'ekizikiza n'akiyita ekiro. Ne buba akawungeezi ne buba enkya. Olwo lunaku olumu. Olunaku olusooka Katonda atandise okutonda ebintu ng'alagira bulagizi, nga tabikozesa magezi gonna, talina gwakoppako, si magezi ga buntu. Agambe nti wabeerewo obutangaavu, wabeerewo n'ebbanga wakati w'amazzi n'amazzi. Ebyo ne buba akawungeezi ne buba enkya, lwe lunaku olusooka. Genda maaso. Katonda n'ayogera nti wabeewo ebbanga wakati w'amazzi lyawulenga amazzi n'amazzi. Katonda n'assawo ebbanga n'ayawula amazzi agali wansi w'ebbanga n'amazzi agali waggulu mu ggwanga. Bwe kityo bwe kyali. Katonda ebbanga n'aliyita eggulu, ne buba akawungeezi ne buba enkya. Olwo lwe lunaku olwokubiri. Tugenda biyitamu mu bwangu kubanga Bayibuli ogirina. Katonda n'ayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu gakuŋŋaanire mu kifo kimu. Alagira bulagizi olukalu lulabike. Bwe kityo bwe kyali. Katonda olukalu n'aluyita ensi, n'ekkuŋŋaaniro ly'amazzi n'aliyita ennyanja. Katonda n'alaba nga birungi. Katonda n'ayogera nti ensi emere ebimera, omuddo ogubala ensigo, omuti ogubala ebibala mu ngeri yaagwo, ogulimu ensigo yaagwo ku nsi. Bwe kityo bwe kyali. Ensi n'emera ebimera, omuddo ogubala ensigo mu ngeri yaagwo, n'omuti ogubala ebibala ogulimu ensigo mu ngeri yaagwo. Katonda n'alaba nga birungi, ne buba akawungeezi ne buba enkya. Olwo olunaku olwokusatu. Katonda n'ayogera nti wabeewo ebyaka mu bbanga ery'eggulu, byawulenga emisana n'ekiro, bibenga ng'obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka, bibenga ng'ettabaaza mu bbanga ery'eggulu, byakenga ku nsi. Bwe kityo bwe kyali. Kyonna kyalagira kibeerawo nga bw'ayagala. Katonda n'akola ebyaka bibiri ebinene, ekyaka ekisinga obunene okufuga ng'emisana, n'ekyaka ekitono okufuga ng'ekiro, era n'emmunyenye. Katonda n'abiteeka mu bbanga ery'eggulu byakenga ku nsi, bifugenga emisana n'ekiro, era byawulenga obutangaavu n'ekizikiza. Katonda n'alaba nga birungi, ne buba akawungeezi ne buba enkya. Olwo lunaku olwokuna. Ebyaka biteekeddwamu, ebimera gye biri, ebbanga gye liri, byonna gye biri. Genda maaso. Katonda n'ayogera nti amazzi gazaale ebyewalula bingi ebirina obulamu, era n'ekibuuka kibuuke ku nsi mu bbanga ery'eggulu. Katonda n'atonda balukwata abanene na buli ekirina obulamu
ekyewalula amazzi kye gazaala mu ngeri zaabyo na buli ekibuuka ekirina ebyoya mu ngeri yakyo Katonda n'alaba nga birungi Katonda n'abiwa omukisa n'ayogera nti mweyongere mwale mujjuze amazzi ag'omu nnyanja era n'ebibuuka byeyongere ku nsi ne buba akawungeezi ne buba enkya olwo lunaku olwokutaano Katonda n'ayogera nti ensi ereete ekirina obulamu mu ngeri yakyo ente n'ekyewalula n'ensolo y'ensi mu ngeri yaayo bwe kityo bwe kyali Katonda n'akola ensolo y'ensi mu ngeri yaayo n'ente mu ngeri yaazo na buli ekyewalula ku nsi mu ngeri yakyo Katonda n'alaba nga birungi Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi bwe yabatonda Katonda n'abawa omukisa Katonda n'abagamba nti mweyongerenga mwalenga mujjuze ensi mugirye mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi Katonda n'ayogera nti laba mbawadde omuddo gwonna ogubala ensigo oguli ku nsi yonna na buli muti ogulimu ekibala eky'omuti ogubala ensigo eri mmwe gunaabanga mmere n'eri buli nsolo ey'oku nsi na buli ekibuuka waggulu na buli ekyewalula ku nsi ekirimu omukka ogw'obulamu njiwadde omuddo gwonna omubisi okubeeranga emmere bwe kityo bwe kyali Katonda n'alaba nga buli kyakoze era labanga kirungi nnyo ne buba akawungeezi ne buba enkya olwo lunaku olw'omukaaga ennaku zonna omukaaga zonna ng'agenda atonda asembezzaayo ebisolo n'omuntu kati ebintu byonna biri ku pulaneti eno byolaba n'ebyotolaba n'ebyototegedde mannya n'ebinaatuumwa enkeera byonna byaggweera mu nnaku emmeka omukaaga tewabanga waakulimba nti ekyo kitegeeza kiseera kya myaka na myaka bayibuli eri kiriya eri so simple eruyise lunaku Katonda ayogera bwogezi oba Kurani yatugamba agamba nti ba nekiba nekikola ki nekiba Katonda mu magezi ge mu maanyi ge mu buyinza bwe yalagiranga mu lunaku lumu kye yalagira ne kibaawo ate ne kiba kirungi nnyo tukikubira amiina amiina ennaku mukaaga n'azimala olunaku essula ey'okubiri esooka eweddeko n'alabanga birungi nnyo essula ey'okubiri etandika etya essula ey'okubiri etandika nti ne biggwa okukola eggulu n'ensi njagala weetegereze wano siba olukoba ne biggwa okukola eggulu naki n'ensi ng'era omuntu yakoze atya yasembyeyo ku ssaawa esembayo genda maaso n'eggye lyabyo lyonna Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye yakola olunaku olw'omusanvu n'amala emirimu gye yakola otyo n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu weewuunye bino ebigenda okuba ku lunaku olw'omusanvu bwe byanjawulo mu mirimu gye gyonna gye yakola n'akola atya Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu ddayo Katonda naawe omukisa olunaku olw'omusanvu ddayo gye batandikidde essula eyo ne biggwa okukola eggulu n'ensi biwedde okukola n'eggye lyabyo lyonna Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu amaze mu mirimu gye yakola n'akola ki n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu save that statement gitereze bulungi ani yawummula ku lunaku olw'omusanvu ani yasooka okuwummula ku lunaku olw'omusanvu kyogere n'amaanyi olunaku olw'omusanvu Katonda yasooka okuwummula omusanvu baba woogera mu Lungereza bakiyita batya
7th day. Bagira batya? Kyogerera maanyi? Asooka okuwummula ku 7th day yani gera maaso. Katonda n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. Ekyo kimu awummudde. Katonda naawe omukisa olunaku olw'omusanvu. Katonda kati akozeyo ekyokubiri ku lunaku lwe lumu awummudde ye yennyini, ate nga bayibuli egamba nti Katonda takoowa, tabongoota, teyeebaka, naye yawummula ku 7th day. Kati ate n'akola ki? Naawe omukisa olunaku olw'omusanvu. Omukisa olunaku olw'okumeka? Ekyo kyakubiri. Awummudde aluwadde omukisa. Omukisa yagutaddeko nga Katonda. Tugamba tutyawo? Amiina. Ebyo bibiri. Katonda kuwummula, Katonda yennyini. Katonda kuwa muki? Omukisa, Katonda yennyini. Ekyokusatu. N'alutukuza. Katonda yennyini n'alutukuza. Mbadde nsuubira amiina eyaddala. Ddamu kati obisome bulungi nyiri 3 zonna ozigattira omu nga sikunyega. Ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye yakola. N'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza, kubanga olwo lwe yawummuliramu mu mirimu gye gyonna Katonda gye yatonda gye yakola. Bassebo ne bannyabo, Katonda waffe atwagala, tugambe nti amiina. Amiina. Katonda akola kyonna ekisoboka abagenda mu Geyeena bawaguze buwaguza. Yayagala plain truth, omuntu ategerere ddala. Ensi ekyali mpya, just very virgin, yakabeerawo ku nsi kuno. Erimu abantu bameka? Babiri. Erimu abantu bameka? Bani nani? Adamu ne Kaawa. Baggwanga ki? Baggwanga ki munziremu? Baggulu. Tetumanyi. Bantu ba Katonda. Ngenda mpulira bagamba nti Sabbiiti nti olunaku olw'omusanvu lw'Abayudaaya lw'abaki? Kakati tegeera olwaleero Katonda waggwanga ki? Osirise? Olabye? So simple. Katonda bwa Katonda bwe yasooka okuwummula ne Adamu ne Kaawa ne bamalayika. Haleluya. Amen. So eyasookera ddala okumonaku olw'omusanvu si ggwe, tewaliiwo, tobimanyi, wasanga bisange. Eyasookera ddala ye kabwejungira eyabitonda. Haleluya. Amiina. Taata waffe, jjajjaffe Adamu ne Kaawa ne bawummula. Tugamba tutya? Amiina. Ebintu ebisatu ebyakolebwa ku lunaku lumu kye kino: yawummula, yawa omukisa, ate yatukuza. Katonda ne yeeroboza olunaku lulamba nga Katonda naye kino nasanyuka nnyo. Katonda yamanya nti singa ddira akabonero n'akafuula ekisolo bajja kukirya. Bwe liba olwazi balirusendawo. Nteekawo kabonero ki? Kalisanguka. Katonda ne yeeroboza essaawa, kubanga essaawa ze zimu mu nsi yonna. Nayeeroboza ekito kyotosobola kukwatako, kyotosobola kunyoola, kyotosobola kukyusa 24 hours. N'agamba kuno kuwummula ntaddeko omukisa, ate ntaddeko n'okutukuzibwa. Haleluya. Amen. Kaakati wuliriza ebigambo bino. Biki ebifuula olunaku olw'omusanvu okubeera so special? Bw'amala okukikola ekyo n'akikwasa abantu, to make it more serious. Kuva 2
olw'omunaana genda ddala ku 11. jjukira olunaku olwa sabbiiti okulutukuzanga. Ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye sabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukolerangamu mirimu gyo gyonna. So naawe wekka, newankubadde omwana wo omulenzi, newankubadde muwala wo, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo, newankubadde ebisolo byo, newankubadde munnaggwanga ali omumwo. Kubanga mu nnaku 6 Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kyeyava aluwa omukisa, olunaku olwa sabbiiti n'alutukuza. Kaakati omuwandiisi omu yawandiika akatabo n'agamba it is hard to be lost. Nti kizibu nnyo okubula. It is very hard to be lost. Kizibu nnyo okubula. Abantu ababula bakozesa amaanyi mangi nnyo babule. Kubanga Katonda agezaako okuteekawo obupande bwonna obuli kiriya, endagiriro eri kiriya, ebintu ebitegerekeko obulungi. Omuntu bwabula nabanga tasobola kuvunaana yakola luguudo, tavunaana ki, wabula yevunaana yekka. Katonda bwe yalinga amaze okukola ebyo byonna, Adamu, Kaawa n'abo bonna abaazaalibwa abaali mu mulembe ogwo bonna bamanyi nti Katonda olunaku olw'omusanvu lwe kuwummula, lwe luliko omukisa, ate luliko n'okutukuzibwa. Kati Katonda ku lusozi Sinaayi kyava kiteeka mu mateeka n'akiwandiika buwandiisi n'engalo ye. Akiwandiika n'engalo ye n'agamba atya mu mateeka 10, lino tteeka lyakuna, lyetteeka eririkkiriya obulungi, ligamba litya, ddamu osome, jjukira olunaku olwa sabbiiti okulutukuzanga. Kitegeeza nti olunaku olw'omusanvu luno lwe yawummulirako. Bassebo kino nakyo kinoti nge underline, lwe lunaku lwokka lwe yatuuma erinnya. Amiina. Kansiremu, lwe lunaku lwokka lwe yatuuma eki? Erinnya. Tolisanga mu Bayibuli lunaku lulala nga Katonda yalutuuma erinnya. Agambye jjukira olunaku olwa sabbiiti, new word now coming in, okulutukuzanga. Genda maaso. Ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, genda maaso. naye olunaku olw'omusanvu ye sabbiiti. Kiriya, genda mpola. Olw'omusanvu lwe luko luliko ekigambo ani? Ye sabbiiti eryani? eri Mukama Katonda wo. Ako nako sooka okateekewo akati, eno sabbiiti so seeri ggwe wabula eri Mukama Katonda wo. Waliwo omuntu omenya ngamba eyo sabbiiti eyammwe, naffe sabbiiti yaffe ebeerawo nkeera. Nga tebamwe mulina, Mukama yabayamba, naye ffe tetulina. Ffe sabbiiti gye tukuuma yaani? Ya Mukama Katonda. Kuba amiina mpulire. Eya Mukama ebeerawo ku lwa musanvu. Mark that. Eya Mukama naye olunaku olw'omusanvu ye sabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukoleranga mu mirimu gyo gyonna, so naawe wekka, newankubadde omwana wo omulenzi, newankubadde muwala wo, newankubadde omuddu wo, newankubadde omuzaana wo, newankubadde ebisolo byo, newankubadde munnaggwanga ali omumwo. Sokole komakawo. Ekitegeeza luno olunaku si lwa ggwanga nti oba ly'Abayudaaya, lwa Bayisirayiri. Agambye ne waba munnaggwanga ng'ali mu nnyumba yo. Olwo kitegeeza nti luno olunaku lwa Mukama, lwa bantu bameka? Lwa bantu bonna. Abantu bameka? Bonna. Temunzira mu bantu bameka? Bameka abali wano nga muli bantu? Wanika tulabe. Kati agambye luno lw'abantu bameka? Bonna. Omala kwegaana kuba muntu n'okola ekirala. Genda maaso. Tetunnamaliriza. Kubanga mu nnaku 6 ennaku 6 Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebintu byonna ebirimu, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Ani awummula munzire? Mwani awummula?
Ani awumula. Ani asoko kumula ku 7th day. Gera maaso. Mukama kyeyavaaluwo omukisa olunaku olwa Sabbiiti. Omukisa yaguteeka ku lunaku lwe bayise batya 7th day. Olwo Lungereza. Agambye ani ekijewo. Komawo mama. Naluwo omuki omukisa olunaku olwaki olwa Sabbiiti. Tobuzaabuzanga ebigambo Sabbiiti n'ogiwa olunaku olulala. Beera clear. Teweebuzaabuza. Kiriza kikulemye kituufu kikale nga kituufu. Naluwo omukisa olunaku olwa Sabbiiti era n'alukola atya? N'alutukuza mu mateeka 10. Ezeekeri 2:2 soma mpulire. Agamba bw'ati yanguya era mutukuzenga Sabbiiti ekyokuyiga ekisinga obwangu mu byonna. Era mutukuzenga Sabbiiti zange. Agambe Sabbiiti zaani? Zize. Abayi Sabbiiti zaani? Si zammwe. Leka kweronderamu nze Sabbiiti yange waliwo yaŋŋamba ate bwe mbala okuva wano siweza 7 bwe mbala okuva wano siweza 7. Kati oyumya mboozi kye lumu Katonda yagamba Yobu nti gwaleeta ebigambo ebitaliimu nawe oyogera n'omuyinza w'ebintu byonna. Kati gwe lwaki obala ng'obala buto? Agambye ennaku 6 mutukuze. Soma bulungi. Era mutukuzenga Sabbiiti zange. Era zinaabanga kabonero wakati wange nammwe. Mumanye nga nze Mukama Katonda wammwe. Bameka bano bagati Mukama ye Katonda wange. Akabonero akakulaga signature, seal, logo, flag ekulaga nti oli wa Katonda Sabbiiti. Ne woto okuba amina bamalayika bakube mu ngalo beewuunyiza. Bagade omusajja oyo yatudde ensonga. Mukikubire mu bugalo. Kasitokkiriza nti Mukama ye Katonda wo. Ye yakutonda. Yalabirira omutima gwo. Yalabirira amawuggwe. Yalabirira obusomyo. Yalabirira nerves. Byonna ebikuliko bya Katonda. N'ebyolya bya Katonda. Tolina bwe weewala kukuuma lunaku lwa 7 kubanga ye Sabbiiti eri Mukama Katonda wo. Oyinza okukaayana, oyinza okunyiiga, oyinza okwegatta abanyiivu ne muwera mutwalo, abanyiivu ne bamuwera akakadde nga temuli ku kituufu kisigala kifu. Agambye Mukama ye Katonda. Ogenda maaso twamazeeyo ndowooza kanaabanga kabonero olwa 12. Era nate nemba wa Sabbiiti zange okuba akabonero wakati wange nabo balyoke bamanye nga nze Mukama abatukuza. Lesson gye twakamala okuyiga kyovala bannazisengeka nzigenderedde. Twazudde nti ani atutukuza? Yesu Kristo Mukama waffe. Haleluya. Tosobola kutukula. Tosobola kutukula okugira nga Yesu yakutukuza. Kale ebidongo byange nabyerabirayo n'eddoboozi ne ligendera mu lutalo. Nandi bayimbiddemu oluyimba naye wano waliwo abalumanyi. Nyimbemu oluyimba lugamba nti naye ku lw'ebikolwa eby'obutuukirivu tuyinza kulokolebwa. Kale alumanyi tandika. Naye ku lw'ebikolwa by'obutuukirivu tetuyinza kulokolebwa. Abisiima Katonda naye tebiyinza kutugyako musango gwaffe. Mutunule munawona mwenna bwe mukkiriza Yesu, munawona kakano mwenna. Come on, nange munkubireko ku amina kwolwo. Amina. Mbadde mbagamba ki nti ne bw'onoozimba ekkanisa, ne bw'onoowaayo ettaka, ne bw'onootwala abantu mu mmotoka y'obwereere, ne bw'onooliisa ababonaabona bonna, ne bw'onoogenda mu kambi y'abanoonyi b'obubudamu bonna n'obaliisa, ekikolwa ekyo kya butuukirivu. Oluyimba lugamba nti Katonda akisiima naye tekikuggyako butali butuukirivu bwo. Osigala n'ekizibu kyo eky'obutali butuukirivu. Katonda yatutukuza.
Katonda yatutukuza ogamba otya? Amina. Naye akabonero akalaga nti Katonda yakutukuza ye Sabbiiti ya Mukama Katonda. Amina. Akabonero akalaga nti Katonda yakutonda ye Sabbiiti ya Mukama Katonda. Amina. That's how serious it is. Abadaka mwamusiza Sabbiiti. No. Teyagulumiza Sabbiiti. Nannyiniyo ye yagyegulumiriza. Amina. Nannyiniyo. Katonda yatutukuza. Kabonero kyakalaga nti Katonda yatutukuza kukuuma Sabbiiti. Amina. Kale isoma Isaya 5:8. Isaya 5:8 lugambye. Agamba atya? Bw'onookyusanga ekigere ky'okuva ku Sabbiiti obutakolanga by'oyagala gwe ku lunaku lwange olutukuvu. Olunaku lwange olutukuvu. Olunaku lwange oluki? Olutukuvu. Genda maaso. Sabbiiti n'ogiyita essanyu olunaku lwa Mukama olutukuvu olw'ekitiibwa. Nabo banaasomako. Agambye olunaku lwange oluki? Olutukuvu. Ffe tulina ennaku naffe zitweteerawo. Ziteekewo tewali azikuganye naye tozirangirirangako butukuvu, tolina buyinza. Teekawo nga bw'oyagala. Olyanga nsobola okubala nenva wano era nempeza 7. Nva wano nempeza 7. You are right. Era ofunye kaguudu naye tekirifuula Sabbiiti. Sabbiiti yagiteekawo takyuka emirembe naki. Yagambye nze siri muntu. Kiba twamusomako juice. Nze siri mwana wa muntu. Nze sikyusa. Nze ndi just, ndi true, spotless. Siriko bala, siriko lufunyiro. Bwe ndagira mba ndagidde. Yagamba lwa 7, lujja kuba lwa 7, luliba lwa 7, emirembe n'emirembe. Omanye ekintu oyinza obutakyagala. Obutakyagala tebuki. Kati ne mwe muwakana mwenna. Ne mugamba nti oyo Kajoba mukazi. Ne bw'omulaba entunula y'oyo omukazi. Kinfuula omukazi. Nedda ssebo. Ne bw'oyogera otya. Ye kiyinza n'okunwanya. Katonda agambye nti olunaku olw'omusanvu ye Sabbiiti eri Mukama Katondawo. Lwe yawa omukisa, lwe yawummulirako, era lwe yatukuza. Ne bwe kikunyiiza, ne bwe kikukola kitya. Amazima gasigala mazima, amazima galinga sepulingi, ne bw'ogituulako esituka. Amazima galinga nkukunyi, ne bw'ogituulako esigala ekuluma. Nyongere ebirala. Akangende mu maaso. Mwagala mbeere eyo. Mukuva essula 16 nsomera mu 15 tujja kusoma kenyiri ntonotono. Abaana ba Isirayiri bwe bakiraba ne bagambagana bokka na bokka nti kiki kino kubanga kuva 16 lwa 15 entandikiddeko. Olotandikiddeko lwa 15 kale genda maaso. Abaana ba Isirayiri bakiraba ne bagambagana bokka na bokka nti kiki kino kubanga tebamanya bwe kyali. Musa n'abagamba nti eyo ye mmere Mukama gy'awadde okulya. Ekyo kye kigambo kyalagidde Mukama nti mukuŋŋaanyeeko buli muntu nga bw'alya, buli muntu komeremu ng'omuwendo gw'abantu bammwe bwe guli. Mulikitwala buli muntu alitwalira ab'omu weema ye. Abaana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo ne bakuŋŋaanya abalala nyingi abalala ntono. Awo bwe bagera osoma lwakomeka lwa 18 otyo tusigenda maaso. Awo bwe bagera mu kkomero eyakuŋŋaanya ennyingi n'atafisaawo era eyakuŋŋaanya entono n'ateetaaga. Olwabiri lugambye naye Musa ne batamuwulira naye abamu ku bo ne balekawo okutuusa enkya n'ezaala envunyu n'ewunya. Musa n'abakwatirwa obusungu ne bakuŋŋaana buli nkya buli muntu nga bw'alya. Era Musa kalekerawo kamanyonyole awo lwatuuka ng'owooluganda otulabira. Abaana ba Isirayiri batambula mu ddungu tebalima mmere gye bajja nayo yaggwawo. Mukama n'abakolera enteekateeka n'asula emmere ng'eva mu ggulu. Tugamba tutyawo? Amina. Emmere bagiyita maanu. Kyekigambo kino kiki? Emmere nga nnungi nnyo tebagirima bulimi naye ng'egwa buli lunaku. N'abagamba nti buli lunaku buli muntu akeera enkya alonde emmere emumala, komeri emumala n'ennyumba yo. Bwe mba mulya kiro emu mulonde emu, temulonda 2. Bwe mba mulya 2 temulonda 3. Emmere n'egwanga ne balonda naye nga bekakutana n'obeera wakajanja n'olonda nga komeri wandiriddemu n'olondemu n'ekitundu ng'ekitundu kivunda.
bwe bagamba 2 nga zezizo nolonda 3 ng'endokera ku makya nga weeterezeza mu kabada ogendokera ku makya gyobadde oyita emmere yafuuse enfunyu n'abagamba nti naye nja gisuulanga teterekwa okujjako ku Friday aga naye kujja kunaku kale kanzi kyafuna nenjira kireka naye kunaku olw'omukaaga kubanga sabiri ya nnaku lwa 7 ku lw'omukaaga buli muntu alonde emmere ya nnaku mmeka 2 bwe muba mulya komeri emu mulonda mmeka 2 bwe muba mulya komeri 2 mulonda mmeka 4 naye munnange ekyewunyisa nga tevundeyo. Amina. Amina. Naye nebayo era ab'emputu okuva edda ensi bwetyo bwe yabeera ye alya komeri emu n'alonda emu n'aga tunanoonya enkya. Bayibuli egamba bwe batuukangayo enkya netegira ki ne batagirabayo kubanga Katonda wano wenjagala okubayigiririza waliwo ababuuza Katonda ali so specific Katonda ayinza okwesiba kantu akatono bwe katyo Katonda bwe mbala okuva wano era Omuyisirayiri eyeewugulaza n'agaana okubalonda emmere ku lunaku olw'omukaaga yasibanga njala enkeera. Katonda ali serious yabagamba nti kwololonda ya mirundi emeka 2 munaku eza bulijjo olonda ya mulundi gutya gumu. Katonda n'abatambuza emyaka egyo gyonna ng'agenda akola ekyamagero okwawula sabbiiti ku nnaku ndala. Nakwata ekalamu n'embalamu ndi yakikola emirundi 248. Amina. Ezo sabbiiti zonna mu myaka 40 Katonda yakolanga ekyamagero era nga abantu bakimanyi nti ekyamagero kyaffe ekya Mukama kibeerawo buli lwa sabbiiti. Amina. Wow. Bwe twasomye mu Kuva 2:10 ne Isaya 5:6 olw'omukaaga tulina kye tujjayo point gye njagala ojjeyo katono. Kuva 2 na point gye njagala okujjayo katono ngende maaso. Kuva 2 olw'okuna olw'omunaana olw'ekkumi lugamba nti naye olunaku olw'omusanvu ye sabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukolerangamu mirimu gyo gyonna so naawe wekka newankubadde omwana wo omulenzi newankubadde muwala wo newankubadde omuddu wo newankubadde omuzaana wo. Eno sabbiiti teriiko nti nze kaŋŋende ensinze abaana basigale nga bakongola kasooli. Teriiko nti kalakita yo kesigale ng'ekola. Teriiko nti olw'okubanga ono munnaggwanga si Muyudaaya ye kaagende. Sabbiiti si ya ggwanga y'abantu bonna. Isaaya nagambye mmeka 5:6 olw'omukaaga nti era nate era ne bannaggwanga abeegatta ne Mukama okumuweerezanga n'okwagalanga erinnya lya Mukama okuba abaddu be. Buli muntu akwata sabbiiti abeera nga yeegasse ne Mukama. Buli muntu yenna yeegasse ne Mukama kabeere wa ggwanga ki ateekwa okumuonaku olwa sabbiiti akwata sabbiiti obutajoonoona. Tugamba tutya endagaano yange buli yenna kasita weegatta ne Mukama. Bameka abaagala okwegatta ne Mukama? Kino si kirowoozo nti oba nange nga bwe neegasse ne Mukama oba nange kati nkuume sabbiiti oba nange kati oba nkuume sabbiiti. Waliwo olumu nali mbuulira abantu ne bajja ne bagamba nti owange ne bagamba nti owange ffe twagala kutubatiza naye si twagala kufuuka ba Seventh Day. Twagala tujje tubatizibwe twegatte ne Mukama. Olunyiri lugambye nti buli eyeegatta naani ne Mukama damu buli agatta naani kimugwanirira okuwummula lunaku lwa sabbiiti nga yennyini bwe yakola atya bwe yawummula. Kakati ngenda kusomerayo akantu akalala muntereereza ebintu ebyo basebo ne banyebo. Wuliriza waliwo ekintu kyenjagala wano okunyweza. Kuva 2 ddamu otandika olusooka n'olwokubiri awo ozikwate bulungi enso. Kuva 2 awo njagala okwate obulungi tutandike bulungi. Olw'omunaana kuva 2
nagambye lusooka kuva 2 olusooka Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'Emisiri mu nnyumba ey'obuddu n'olwekyo ova mu buddu tobanga na bakatonda balala wendi genda ku lwokuna teweekoleranga kifaananyi ekyole genda ku lwokutaano tobivuunamiranga ebyo genda ku lw'omusanvu tolayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo jjukiranga olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuzanga ate njagala kulaga Katonda amateeka yagawa bantu bamaze kulokola amala bajja Misiri n'abajjayo n'abatuusa ku lusozi Sinaayi n'alyoka abawa amateeka wano wenjagala okutegeereza ssebo n'ennyabo amateeka agakwatagana ne Ssabbiiti etteeka n'amateeka amalala mateeka gaweebwa balokole amiina gaweebwa balokoleddwa okuva Emisiri amiina gano si mateeka g'abasamize gano si mateeka g'ababbi mateeka g'abo abalokoleddwa era omuntu yenna bw'agamba nti ze nalokolebwa kimukakatako okukuuma amateeka ga Katonda amiina yamala bajja Misiri amateeka gano teyagabasomerera eri newankubadde nga gaaliwo lwaki teyagabasomera eri baali bagakola nga bwe bali eno Emisiri ne bitabuka bw'abajja Emisiri gye baali abaddu n'abagamba teweekolera kifaananyi kyole tobanga na bakatonda balala wendi jjukira okutukuza olunaku lwa Ssabbiiti ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna agamba bano abalokoleddwa abantu bonna abaddusa obubi ne beegatta ne Mukama be bakuuma Ssabbiiti ya Katonda amiina kanziremu Ssabbiiti ya Katonda ekuumwa abantu ki abalokoleddwa abeegasse ne Mukama tolina kyakikole nange nga bw'osirikidde kyansiriikiriza mwana wange kikeeta kibalagala kijigijja era bw'omutandisirira ntegedde simuntegedde awo kako kosirikidde nange nali nkasiriikiriddeko lunaku lwabalokole mukikubira amiina amiina okumanyanga lunaku luno lunyo lwabalokole abalokoleddwa Isankaaga mukaaga ayogera ekigambo ekyewuunyisa Isankaaga mukaaga olunya olwabiri mu esatu lugamba lutya olwabiri mu esatu lugamba nti awo olulituuka nga tutuuse mu ggulu awo olulituuka okuva ku mwezi okutuusa ku mwezi n'okuva ku Ssabbiiti okutuusa ku Ssabbiiti bonna abalina omubiri banajjanga okusinza mu maaso gange ne bannyaba amateeka amalala gonna gagenda kuvaawo nga tuwangudde ensi eno tugenda kusigaza Ssabbiiti eryo ligenda kusigala nga weeri emirembe n'emirembe buli lwa Ssabbiiti bino byona bakatawanguko netusinza luno netusinza luno netusinza luno kati ebena tukola byakusaaga mu ggulu luli lutya luli lumu olwatandika mu lusukwani nze ebigambo nabiddamuko nga bwe kyali olubereberye bwe kiriba ne kaakano ate era bwe kyali ku lubereberye Ssabbiiti yali lwa 7 ne leero lwa 7 ne bwe tulituuka mu nsi empya lulibeera lwa 7 amiina biruma Yesu bwe yajja ku nsi kuno Yesu bwe yajja ku nsi kuno sooka osome Matayo 5:17 tuwulire kyagamba Yesu bwe yajja ku nsi kuno n'agamba atya Matayo 5:17 lugambe temulowoozanga nti najja okuddibya amateeka lwe lunyiriri lw'abasamira temulowooza najja kuddibya amateeka bya buwangwa si bwe kiri soma tuwulire temulowoozanga nti najja okuddibya amateeka oba eby'abannabbi sajja kuddibya wabula okutuukiriza genda maaso paka 18 kubanga mbagamba mazima ani ayogera sokoleke nagambye waba osoma bayibuli tegera ayogera ani ayogera Yesu yennyini nga yayogera Matayo agambye nti kubanga mbagamba mazima ani ayogera Yesu ayogera maki mazima agamba atya nti eggulu n'ensi okutuusa lwe biriggwaawo eggulu n'ensi bye nateekawo birimala kuvaawo ennukuta emu newankubadde akatonnyeza akamu ak'omu mateeka tekaliggwaawo
tukwama tutyawo okutuusa byonna lwe bimala okutuukirira. So simple to understand, so simple. Yesu agambye eggulu n'ensi birimala kuvaawo, ennukuta emu oba akatonyeze bye nateeka mu mateeka tebirigira ki? Tebirivaawo. Ekikukubya endongo n'ozina n'obuzaabuza ensi n'ogamba nti gaavaawo galiwa? Oyogera gane ekkubi oba oyogera ku mateeka gammwe ag'ensinza oba oyogera ku mateeka g'ebintu ebirala. Don't generalize, be organized mu byoyogera. Agambye ennukuta emu newankubadde akatonyeze. Waliwo abagati bwe twajja mu ndagaano empya ne gakyuka eggulu lyavaawo. Eggulu lyavaawo nedda terivangawo. Toyinza kutulimba nti bwe twatuka mu ndagaano empya Yesu bwe yajja ne tujjawo. Yagamba nti temulowooza nti ze najja kudibya mateeka. Abantu bali balowooza nti yajja bamukubirako akadingidi. Yesu bwe yajja n'agajjawo, Yesu bwe yajja n'agajjawo. Osoma mu ndagaano ki? Yakusatu, yakuna, yakutaano. Agambye ennukuta emu newankubadde akatonyeze weyateeka koma weebeera, weyateeka full stop weekola ki? Weebeera. Okutuusa eggulu n'ensi lwe bikola ki? Biriggwaawo. Sabbiiti ya lwa 7 kuva ku kutondebwa kw'ensi, ya 7 olwaleero, ya 7 nga tuse mu bakabaka obw'omu ggulu. Amiina. Yesu Luka 4:16. Yesu bwe yajja Luka 4:16 agamba atya najja Nazaaleesi gye yakulira. Ani ajja? Yesu. Najja Nazaaleesi gye yakulira ku lunaku olwa Sabbiiti n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye n'ayimirira okusoma. Sakoleke wano tutegeere ebintu bibiri ebikulu. Ani agenze Nazaaleesi? Yesu Kristo. Ku lunaku olwaki? Olwa Sabbiiti. Luli okuva mu lusuku lwa Adeni, luli n'ayingira mu kuŋŋaaniro ku lunaku olwaki? Olwa Sabbiiti. Naye kenjagala osazeeko, swalako gwayogera ebirala, sirikako. Agambye ng'empisa ye bwe yali. Yesu okugenda mu kkanisa ku lunaku olwa Sabbiiti yali nki? Yali mpisa ye. Lwaki mpisa ye? Kubanga yateekawo Sabbiiti. Yatandikira mu lusuku lwa Adeni. Okuva mu lusuku lwa Adeni awona mpisa ye. Ng'ali mu ggulu twalabye yava mu ggulu okujja mpisa ye. Kino si kipya. Okusinza ku Sabbiiti y'original. Back to the roots. Original. Yali mpisa ye era bagenda okulaba nga naye atuuse. Nababuuziza ekibuuzo ekyateekesaawo emyaka 33 kiki? Yali ayagala kuyigiriza abantu mpisa ze. Tugamba tutyawo. Amiina. Abeka baagala okukwata empisa za Mukama waffe Yesu Kristo kubanga ye mukulu waffe, muganda waffe. Agambye yali mpisa ye. Edakola Sabbiiti n'ayingira mu kuŋŋaaniro n'asinza. Yesu yatuuka ekiseera n'avaawo. Njagala kuyita mufunze mangu. Bwe yavaawo ne bivaawo. Genda mbikola Abatobe 13. Osomole 14, osoma olwa 27. Olwe 14 lugambye. Ebyo Pawulo. Naye bo bwe baayita okuva mu Peruga ne batuuka mu Antiyokiya. Olwo Yesu yagenda dda mu ggulu. Ekya Pisidiya. Ne bakola batya? Ne bayingira mu kuŋŋaaniro ku lunaku olwa Sabbiiti ne batuula. Abantu bakalu. Otugamba nti Sabbiiti yakyuka ng'ate Pawulo Yesu yafa. In fact Pawulo kino wakikolera nga tuli mu AD 45. AD 45. Yesu kasookedde agenda emyaka 45 naye agamba ne bayingira mu kuŋŋaaniro ku lunaku olwaki? Olwa Sabbiiti. Bw'agamba nti ekitukuumya olunaku olulala kubanga Yesu lwe yazuukira okijja mu kitabo ki? Bw'oba okijja wala nze nkusonyiwa naye gwe sijja kukkiriza. Yagamba nti akijja mu Bayibuli. Akijja wala tumuleke kubanga ddembe lya buntu okweyiiya. Naye ekya Bayibuli kireke. Agambye n'ayingira mu kuŋŋaaniro ku lunaku olwaki? Olwa Sabbiiti. 14 ne batuula.
lwe 14 kati kati otuluveko kati genda nsomera yali EDF nsomera Bikolwa 13 ate olwanamu ebbiri lugamba nti olwabiri mu omusanvu sinalusoma nti kubanga abatuula mu Yerusaalemi n'abakulu baabwe bwe batamanyi oyo newankubadde amaloboozi g'abannabbi agasomebwanga buli sabbiiti. Ekigambo sabbiiti kikyaliwo, tuli mu ndagaano mpya, New Testament. Lwaki togendako n'osomako ennyiriri endala? Olwanamu ebbiri genda lugamba bwe baafuluma ne babeegayirira okubabuulira ebigambo bino ku sabbiiti ey'okubiri. Ekitegeeza nakati sabbiiti nga bewedde kutugendeeka tukomeyo ku sabbiiti ey'okumeka ey'okubiri. Ekitegeeza kya sabbiiti kyali kikulu nnyo. Katugendeko mu maaso Bikolwa 17 no time. Olwanamu ennya lugambye awo ku sabbiiti ey'okubiri ne bakuŋŋaana nga kibuga kyonna okuwulira ekigambo kya Katonda. Tugamba tutya? Amiina. Ab'e Masaka mwebale kuŋŋaana ku sabbiiti ya Mukama. Genda tusomereko mu Bikolwa 17 olusooka paka ku lwokusatu. Agambye nti ne bayita mu Amfipoli ne Apoloniya ne batuuka e Sasalonika eyali ekkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya. Awo Pawulo nga bwe yali empisa ye njagala kammala genda maaso n'ayingira mu bo mu sabbiiti 3 n'awakana nabo mu byawandiikibwa. Empisa yasoose kubeera yaani? Ya Yesu. Kati empisa yaani? Ya Pawulo. Ne banne eyo mpisa bameka abagala okuba n'empisa ya Katonda. Munange biruma naye nga bye bituufu. Biruma naye bye biki? Ebituufu. Sabbiiti. Kakati ebirala byonna awumbiseeko kubanga bino byenjogedde ndabye mubitegedde nnyo. Nze njagala kugenda mangu ku sipiidi. Bwe kibanga lunaku olwo ye sabbiiti, tewali bujulizi bwonna mu Bayibuli ya Katonda eno ewulaga ndi sabbiiti yakyusibwa. Olunaku noluyitibwa sabbiiti mu ndagaano empya emirundi 59. Mu kitabo kya Bikola by'Abatume mwokka kibalirirwa okwogera ku sabbiiti nga bazimenya 84. Tewali bujulizi bwonna. Nziramu tewali bujulizi bwonna. Bayibuli eno nga gy'okuta okujja ng'osomye ekitabo kirala obulaga nti sabbiiti yavaako ku lunaku lw'omusanvu. Tekiriyo. Katonda olunaku olwo lwe luliwa kinooza nkyanguye. Bameka baagala okulutegeera. Wendika tulabe nze nkolenga ekintu nga mwe mumpadde obuyinza. Ndeete. Leeta. Bameka baga nti leeta. Fine. Awo nsigala kiriya. Njagala kusooka kulabula Katonda tatuumanga nnaku za wiiki. Ennaku za wiiki ezo z'owulira Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday tabituumanga. Katonda yakozesa ebintu bibiri. Ye ennaku bwe yali azoogera mu kutonda yaziyitanga nnamba. Muwendo. Lwe lunaku olwokubiri, lwe lunaku olwokusatu. Bw'atuuka ku lw'omusanvu kye twewuunya ddo n'alubatiza. N'agamba nti olunaku olw'omusanvu ye sabbiiti eri Mukama Katonda wo. Mbadde nsuubira amiina eyaddala. We lunaku olubatize. Kanziremu. Katonda totuwakanya wano ng'oleeta amagezi go. Ate Wednesday ogiyita otya kino. Ate Thursday, ate Saturday, wadde Sunday tekyava mu ggulu. Amannya ago gonna gatuumwa abantu bali ku planeti eno mu mawanga gaabwe okusinziira ku nsinza yaabwe, abalala kusinziira ku nsamira yaabwe. Ne bagenda nga bagatuuma amannya nga bwe baakola batya. Naye Katonda bw'aba ayogera ku nnaku ze agamba olusooka, olwokubiri, olwokusatu, n'atuuka olw'omusanvu lwo n'alugamba atya yeki? Ye sabbiiti. Mark that one. Kijja kuyamba okutegeera gye tugenda mu maaso. Katonda yaziwanga nnamba. Kyova olaba
Yoba kino nkirese mangu. Ye lwaki sikirete mangu nga n'obudde bwebu. Ndeete. Leeta. Kyova olaba abantu abagenda okugenda mu Geyeena bagenda kuba bamativu bulungi. Si basanyufu naye baki bamativu. Ffe bagenda mu ggulu tugatta byonna tuli basanyufu tuli bamativu. Haleluya, amina. Katonda kuva lwe natandika okwogera njogera okutegeeza abantu Katonda akola kyonna ekisoboka olukolebwe. Amina. Akola kyonna nanno olukuŋŋaana Katonda kulaga kisa kye. Amina. Naleeta abantu tobasasudde, tebakusoloza ssente, tebagalaza akatebe, tebalina na kibbo kye bayisa wano. Wabula bo balirode okuteekamu ensimbi. Lwaki? Si kubanga balina kye bagenda okufunamu, naye bantu balokolebwe. Amina. Katonda yakukuuma n'otofa akabenje n'otofa bulwadde ojja otegeera amazima. Amina. Katonda akola kyonna ekisoboka otegeera amazima. Kati munaku kyava ayagala tuzitegeere bulungi. N'akola bw'ati. N'agamba ti abantu bano obutazikirira kabazikirire nga bategeddeko. Genda obikule mu kitabo bakiyita Luka. Luka essula ya 23. Bw'oba osoma Luka 23. Soma sebo. Luka 23 tuvudde ku lunyiriri olw'ataano. Genda maaso. Kale laba omuntu erinnya lye Yusufu eyali omukungu, omuntu omulungi era omutuukirivu, oyo teyassa kimu mu kuteesa kwabwe newankubadde mu kikolwa kyabwe. Sokolekera muwuliriza bameka bawuliriza waba otowulirize wano okyumisinze ddamu osome. Kale laba omuntu erinnya lye Yusufu eyali omukungu, omuntu omulungi era omutuukirivu, oyo teyassa kimu mu kuteesa kwabwe newankubadde mu kikolwa kyabwe, owe Alimasaya ekibuga eky'Abayudaaya eyali alindirira obwakabaka bwa Katonda. Oyo n'agenda ewa Piraato amugamba ki? N'asaba omulambo gwa Yesu n'aguwanula. Bitandise okukyuka. N'asaba omulambo gwani? Omulambo gwa Yesu. Kitegeeza Yesu akoze atya? Olwafudde genda maaso. n'aguwanula n'aguzinga mu lugoye olwa bafuta n'amussa mu ntaana yabaggyibwa mu jjinja omutateekebwanga muntu. Kitabo kiseba bantu ndi mu Luka essula ya 23 olunyiriri lwako meka. Gatandikidde ku lw'ataano. Genda maaso. Agambye olw'ataano mu 3 agambye nti n'aguwanula n'aguzinga mu lugoye olwa bafuta n'amussa mu ntaana eyabaggyibwa mu jjinja omutateekebwanga muntu. Kale lwali lunaku lwa kuteekateeka Sabbiiti ng'eneebaako enkya n'abakazi be yava nabo gendera ku biragiro. Yesu lwe yafa. Yesu lwe yakola ki? Lwe yafa. Katonda ayagala abantu bategeerere ddala amazima ga Katonda mu ggulu. Yesu lwe yafa ng'enkya lujja kuba lwa Sabbiiti. Kansembere wano onyigenga naye nkyogedde. Yesu lwe yafa ng'enkya ki? Sabbiiti mu Numbers lunaku lwakumeka? Lwa 7. Kyogere mu Lungereza. 7th day. Olw'omusanvu lusaba batya mu Lungereza? 7th day. Yesu yafa ng'enkya 7th day. Kati kitegeeza yafa ku lunaku ki mu Figures? Lwa 6. Tokyagala kyekiwandiikiddwa mu Bayibuli. Naye Katonda n'abamugerengetanya bano n'abajja okutuuma amannya. Waliwo eyawandiika Bayibuli ye n'akozesa amannya gano agaatuumwa abantu bano ag'abalubaale ag'abantu agaki. Olunyiriri olwo olw'ataano mu emmeka lw'obadde osoma? Kati lwo ndi ku lw'ataano mu 3. Olw'ataano mu 4. Lugamba lutya?
nti kale lwali lunaku lwa kuteekateeka sabbiiti ng'eneebaako enkya. Eyawandiika mu bayibuli eno gye bayita good news yakijanguya mangu ono anyambye omusajja ono wa tekinologi n'akiteeka wano mangu n'agamba nti olwo lwe yafa. It was Friday and the Sabbath was about to begin. Amina. Nkyalindako suulira ku amina etegerekeka. Kompyuta ye kyanoonya. Olunaku olwo Yesu lwe yafa lwe batambuza omusaalaba lwe batalya nnyama abamu olwo lwe bateekona ekigambo guudu batuyita batya Good Friday. Buli lwe lutuukanga ng'omanya nti enkya yeki ye sabbiiti. Is that too hard? No. You need a degree, a diploma. Wetaka genda Bulaaya, genda mu America. Nedda. Eriyo ebintu bye tugamba tugenda kuwakana ne Katonda. Naye waliwo ebintu ebimu ng'ekimyanso kigenda kukuba bukubi ogwe bugweri. It was Friday. And this gwe kwata soma kakyusa kakajja. Soma kakyusa gwe kwata soma evanjiri eno. Buli muntu akwate bintu kamuwa mulimu. Wama webale owekizungirizi. Kakati bameka baali abazaale ku pasika ya juzi nga mwaliwo nga mwali bazaale. Wadika baaliwo agambye ku luno Friday yaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 kati bwe tuba tujjukira it was Friday and the next day was Sabbath. Kakati mu nnimi z'abaana abaatuuma Saturday ekyo si Katonda yakitumya temwa sabbiiti. Kakati agamba bw'ova ku Friday bannange ddala nga wagenda mu Nasale kino kizibu Mukama nyamba otegeeza abantu b'e Masaka bano. Mukama nsaasira omuntu yava mu P1 wagenda otya mu P2 nga tosobola kumanya days of the week. No nedda nga bwe nawulira nti bagenda kolinga university degree ez'abantu abamu nga balagama bazifuna mu bukyamu bw'otomanya kino nti after Friday next day Saturday wetaaga kusaba ku lipoota ya P2 bagikugyeko. Soma kakati ntandike gwobosoka tuli mu Luka mu ndagaano empya ne Zabbuli. Soma essuula ya 23 ntandike n'olwataano. Njagala wali wennyini olwataano mu ennya. Bano bono tenkoko tokwata bigere. Kale olwataano mu ennya lugamba lwali lunaku lwa kweteekateeka nga Sabbaato eneetera okutandika. Yesu lwe yafa lwali lwa kuteekateeka nga booza ngoye nga bagolola nga basiimula bazaako mapeesa basiimula church abali ow'ennanga byonna biri clear ab'ekiweebwayo ng'enkya ki Sabbaato. Ono naafa. Kano ke kalaga nakapyamu Katonda kakikyusa. Vanjiri n'ekikyusa etya? Vanjiri eriko omutwe ogugamba nti amaziika ga Yesu. Olunyiri olugamba lwe lwali olunaku olw'okuteekateeka ne Sabbaato ng'eruma. Hallelujah. Amen. Katonda kakasa nti abantu bagende mugenda nga bamativu. Waliwo eyampaayiddeawo ekigambo ekinene nnyo kye wantemeredde kimenyewo nti musoma mu bayibuli yammwe eno eruma. Vanjiri ate eno eyogedde kalagaano kaffe fenna. Agambye Yesu lwe yafa ng'enkya yeki ye Sabbaato. Friday n'ogenda mu class ya Nasale kati n'obuuza abaana which day goes after Friday bajja kukiddamu batya Saturday. Kati ekyo kyetaaga diguli bannange nakyo tikitutese njogerere ebbange lwaki temuga nti ekyo kirekerawo kitegerekese bamekanga nti ekyo kitegerekese kitegerekese kati omuntu agaana buganyi yekka nze ogwange embanga omaze naye kati asoma kisosonkolege namasi abadde asoma tuli mu 23 tetunavaawo tutandike n'olwataano mu entaano. Abakazi kale lwali lunaku lwa kuteekateeka lwataano mu ennya lwali lunaku lwa kuteekateeka sabbiiti ng'eneebaako enkya n'abakazi be yava nab'e Galiraaya ne bagoberera
ne balaba entaana n'omulambo gwe bwe gwateekebwa ne bakomawo ne bategeka ebyakaloosa n'amafuta ag'omugavu ate kineewuunyisa genda maaso ne ku lunaku olwa sabbiiti ne bawummula ng'etteeka bwe liri. Gwe alowooza nti etteeka lyakoma ku Yesu okwo kweteeka ku nnyama nzibe kubanga abakazi bano be baali bazaala Yesu baali bamumanyi okusinga bw'omumanyi be baali batambudde naye yali yabalabula dda nti okufa kwange tekukyusa sabbiiti. Yes. Era bwe yafa ne bajja okumusiraga bagenda okutuuka nga sabbiiti ekoze etya erumye eyingidde olw'okubanga baali bayigirizibwa nti okufa kwe tekujjawo sabbiiti ne baddayo ne bawummulanga etteeka bwe riri. Kati gwe bino byokuba endongo eno emitala w'ennyanja emyaka mingi egiyiseewo tuli myaka 20 emeka gwetuga nti ate sabbiiti yavaawo nga bano bananyini bakugamba nti wange sabbiiti ekoze etya etuuse katukireke tunaagenda enkeera genda maaso. Genda ku ssuula ya 24. Awo ku lunaku olw'olubereberye kaakati sookoleke sabbiiti yali ya bizibu naye ng'era sabbiiti bafiiriddwa omuntu waabwe kijjewo sabbiiti nedda basigala basiriikiridde bati naye bwana mukulu ono eyafudde ku sabbiiti agenda kubeerawa ng'akola muki mudde ng'etteeka bwe riri. Aleluya, amen. omulambo guwummule gwe Mukama webale kuleeta amazima gano. Amina. Bameka abasanyukira amazima mbegayirira Katonda tebamunyiigira tebamwekalakasizaako kakkana nange nakkakkana genda maaso. Awo ku lunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu kaakati kitegeeza nti buli lw'omala sabbiiti mu matulutulu oluddako lwe luba olw'olubereberye mu nnaku omusanvu nziramu buli lw'omala sabbiiti nga bweweddeko olugenda okutandika Bible language lwe lusooka mu nnaku omusanvu. Soma. Awo ku lunaku olw'olubereberye ku nnaku omusanvu atyo mu matulutulu enkya ne bajja ku ntaana ne baleeta ebyakaloosa bye baategeka ne balaba ejjinja nga liyiringisibbwa okuva ku ntaana ne bayingira ne batasanga mulambo gwa Mukama waffe Yesu. Awo olwatuuka bwe baali basamaaliridde olw'ekyo laba abantu babiri ne bayimirira we baali nga bambadde engoye ezimasamasa. Awo we baali batidde nga bakutamya amaaso gaabwe ne babagamba nti kiki ekibanoonyesa mulamu mu bafu? Taliiwo wano naye azuukidde. Lekeraawo kakkanamu taata weetule ne wansi salako kasosoma ekituufu. Yesu yazuukira ku lusooka bagambe taliimu akoze atya azuukidde. Olwo olunaku lwe yazuukira lwe lusooka mu nnaku mmeka? Tolina bwona okikyusa ne bwokola otya ne bwonyiga otya ne bwoba n'emmundu kati n'ogijjayo tosobola kukikyusa ekyo. Mazima gali plain truth. Soma mu kalagaano ke nnakuwadde naawe soma Buvanjiri. Endagaano empya ne Zabbuli egamba we tuva okusoma awo ku makya ennyo ku lunaku olusooka mu wiiki ku makya ennyo ku lunaku olusooka mu wiiki abakazi ne bajja ku ntaana nga baleeta ebyakawoowo bye baategeka ku lunaku olusooka wetuuliritoyonoona budde w'abandi. Vanjiri egambye bweti. Vanjiri egambye eti entaana enkalu gwe mutwe naye ku lusooka omusanvu mu makya ennyo ne bajja ku ntaana nga baleeta ebyakaloosa bye baategeka ne basanga ejjinja nga liggiddwa ku ntaana ne bayingira ne batalaba mubiri gwa Mukama Yesu. Werekererawo kaakati kitegerekese bulungi. Njagala ow'ekifaananyi kyaffe atuzzeeyo tubadde tusoma awo ku 24 vere ale awo wetwagala genda maaso.
kale agamba nti olwo lwe yazuukira kati nze kansome wano nze nina wano ekyange wano kirikiriya yeyo nekyange tekigaana mwana wange nkutte bayibuli bagita good news agamba the resurrection agamba very early kati sooka osome mu Luganda olw'24 soma mu Luganda awo 24 yonna gyoyagala okusoma gwesoma awo ku makya ennyo ku lunaku olusooka mu wiiki very early on Sunday morning kyogere mu Luganda awo ku makya ennyo ku lusooka mu wiiki very early on Sunday morning ono ye muzungu ekitegeeza mu luzungu mwabogera Lungereza Sunday lwe lusooka kiruma kyannumako tekisoose gwe leka kwefuula muzira leka kukaaba nnyo nga gwasoose okukaaba ffe twakaabakaaba dda ne tusirika amina tukubire mu ngalo abaakaaba ne tusirika twakaabakaaba dda naffe byatukuba eri ebigwo olina kyoyagala kyomanyidde bwokyogera ekyo bwokyogera ekyo bwokitegedde agambye very early on Sunday morning mu Luganda akikyusanga nti ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu Yesu lwe yazuukira tekyetaaga na magezi ga kikugu gonna tekyetaaga wow very early kakati abazungu ate nabo ne bejjako omusango nina dictionary wano nkintereko dictionary good Oxford Dictionary of English genda maaso egamba Friday gwasoma oluzungu jangu soma kati gwo basomera agamba nti Friday the 6th day of the week next after Thursday kakati bwogendanga mu Australia tojjayo kutotawaana nnyo olweyogera Friday ne bwogenda e Germany when you say Friday you are saying 6 luba lwa mukaaga Friday kati mbuuza nti lwaki fano tubyogera bwetu tubiregera bwetu kubanga tulabika nga twayononekera eyo nabagambye omusajja agamba mina taka chai n'omuwa ssente naye nga ate yakusaba efu chai lwaki kubanga lulimi lwategeera nviramu awo ku seero naye nga Starbucks kubanga lulimi lwategeera kati ffe okugamba nti luno lwa mukaaga ngenda nempulira ku TV nempulira ne ku radio nengamba maama genda kukiddako Saturday muteekeko tulabe Saturday kisome tuwulire Saturday mu dictionary Oxford Dictionary gamba the 7th and last day of the week next after Friday nkusomeremu amawulire mukulike mwena aba 7th day abasinza ku lw'omukaaga baba seno osirika basisi no gade mukama kansirike ate aba 7th day ate abasinza ku lw'okumeka ku lw'omukaaga kati gwe tolabanga byeyogera nawe bikutabuseeko mwama oba taata bannanga aba 7th day basinza ku lwa mukaaga basinza ku lwa musanvu amina kiruma naye kyekituufu Sunday gisome Sunday the first day of the week coming before Monday eyo dictionary basebo ne banyabo kansale nakukubye njogera nkugambe bw'obanga oyagala okumanya sabbiiti gye yava ogenda mu bayibuli haleluya amen bw'obanga oyagala okumanya Sunday worship gye yava ogenda mu encyclopedia ogenda mu history ogenda mu library ate onataddeko wakyono ayina obubaka ng'abuulirira mu samoni kale ssebo taata mukama wange ayogere nga siwulira tekuli ddoboozi sibiwulidde ssebo lijja ate ayogedde bimulemye microphone mbugo girina mbuleeta wano gwe yakitaddeko wano nange nkiwulidde buli badde simanyi nono anabuulirira mu byange singa mwategese nandi badde nkitegese bulungi kale
tayogedde onooteekako edda kasanze bano basigala babeera wano. Ono kyabadde naye mbwagamba ategeeza abagoberezi be. Kati ono wuuno mulala ono ye ayogera oli tayogera. Addayo katandike bulungi. Addayo katandike bulungi naawe tupapya. Koona tulire. Abayewuliriza sirika. Abage. Kakati Yesu. Nda. Oba benchecha, encha ngokusooka. Kati ulira byayogera. No. Monday is the second day of the week. Tuesday Wednesday, Friday the sixth day of the week. Saturday the seventh day of the week. Amen. First day of the week. Basi era okimaze baba kanywere ku tuzzi baba amazima geyogerera bwagambye basebo ne banyawa wangi ababadde banyize nange mu nsonyiwe kati amazima geyogerera siyagalira ddala nagaana siyigiriza kuvumirira muntu mulala nze nsomesa kituufu gwe w'ekifuno w'ekirereeza ekituufu kigambye Friday 6 Saturday 7 Sunday fast kati birala wetereze weka. Wow. Basebo ne banyabo. Sebo wamma musajja nankoze bulungi nanzijukiza. Genda maaso. N'abakurani balina kye bagamba. Kakati agamba shuwa tene nkaka mwebiri aya 10:11 egamba abange mwe abakkiriza baba jitazani bwekowa oluwango lw'essaala ku lunaku olwa juma ebeera olwaddi Friday kale musitukirengamu mugendere okutendereza Allah era mulekenga ebyamaguzi ekyo kyekisinga obulungi gye muli singa mubadde mumanyi kale essaala bweggwanga olwo musaasane mu nsi munoonye ku mikisa gya Allah era mutenderezenga nnyo Allah lwe mujja okuganyulwa. Ono abakkiriza nti ku Friday olw'okuba ndowooza yo si sabbiiti aga mugende sinze nga mugenda musinza nga muddayo ku mirimu gyamu kikwatagana na sabbiiti era bano si balabe ba sabbiiti. Genda maaso. Shwate neyokuna agamba netugulumiza olusozi waggulu waabwe netulagana nabo era netubagamba nti muyingire mu mulyango n'obuwulize era netubagamba nti temujemeranga bya sabbiiti. Amina. Era netubajjako endagaano enkakafu abaye temujemeranga byaki bya sabbiiti. Surati yakuna aya yaiyo agiwandiisa ate yo 7 aya 14 bino mugenda na bisikaza wante wetagana kufaayo ku papa. Era babuuze ebyafa ku kibuga ekyo ekiri ku nnyanja ekyali ku nnyanja awo bwe bavoola sabbiiti mwewale okuvoola sabbiiti ng'ebyennyanja byabwe bibajjidde ku lunaku lwa sabbiiti ne bibakema sabbiiti yabe ne birabika kungulu ku mazzi so nga ku lunaku lwe bataabanga mu sabbiiti tebyajjanga ekyo kyaliwo ekyo twali tubagezesa kubanga bajeemu abakola ku sabbiiti sinze onaagambye baba baki bajeemu kyogera empola. Surati eyokubiri aya 6:7 era ddala mwamanya ebyafa kwabo abeesukkulumya ku mmwe mu kiragiro kya sabbiiti kale ne tubagamba nti mufuke ng'enkima ennyomoofu kale ne tukifuula ekyokulabirako eri abo abaaliwo mu kiseera kyakyo n'amabega waakyo era nga kyakuyiga eri abatya Allah. Lwakisirekera nate tukibikukulidde nti goberera eddiini ya Ibulayimu eyali omwesimbu era teyali mu abo abenkanya ebirala ne Allah. Mazima ekibonerezo gye kiri lwa sabbiiti kyatekebwa ku abo bokka abaawukanye nayo. Bwe yawukana ne sabbiiti waliyo ekibonerezo kigenda okufunibwa. Lekera awo ebyo eyokulaani
Wow. Njagala ssebo nsomere Yakobo. Ned. So damo osome Isaaya 6:2-3 so kumale kulusoma tuke tugende mu Yakobo 2:10. Isaaya 6:2. Ulabino 2:3. Isaaya 6:2 olw'abiri tugamba nti kubanga eggulu erijja n'ensi empya bye ndikola bwe birisigala mu maaso gange bw'ayogera Mukama, bwe bityo bwe birisigala ezzadde lyammwe n'erinnya lyammwe. olw'abiri awo olulituuka okuva ku mwezi okutuusa ku mwezi n'okuva ku sabbiiti okutuusa ku sabbiiti, bonna abalina omubiri banajjanga okusinziza mu maaso gange bw'ayogera Mukama. Agamba on every new moon festival and every Sabbath, underline every Sabbath, people of every nation will come to worship me here in Jerusalem. Kitegeeza ki? Nga bwe kyali olubereberye bwe kiri neddi ne kaakano era ne muggulu bwe kirikola ki? bwe kiriba. Bassebo ne bannyabo, singa oli akubuuza nti omuntu oba omuntu oba engeri Omuseveni sida asokera ddala yasokera ddala twamutegedde yaani? Ye Katonda. Asibawulira yaani? Ye Katonda. Mu bantu ate yaani? Adamu ne Kaawa. Omukazi yaani? Ne Kaawa. Bajjajjaffe bonna baali bakwata lunaku lwa 7. Yesu bwe yajja n'akwata lunaku lwaki? Bannabbi ne bakwata lunaku lwaki? Abatume ne bakwata lunaku lwaki? Bameka bagana nange nja kukwata lunaku lwa 7, sirina kirala kyonna. Kikaluba. Abantu kye batya lulimi lwe lubatawaanya. Ekigambo kino kye bayita Seventh Day Adventist kankinyonnyolemu wano katono. Kitegeeza abakuuma aba-Adventist, kitegeeza abalindirira okujja kwa Mukama waffe. Naye nga bakuuma olunaku olw'okumeka? Olw'omusanvu kye bayita Seventh Day. Mukama le yawumulirako n'aluwa omukisa n'alutukuza. Question, tokiteeka mu box kanjebuulize. Okuuma sabbiiti kutulokola? Answer no. Kutuyamba? Answer yes. Kutuyamba tutya? Tuba tuzise mu maaso ga Katonda, tulina akabonero ka Katonda, Katonda ye yatutonda, Katonda yatutukuza. Bwe tujja gy'ali atukolako n'atulongoosa n'atutukuza. Buli nnaku 6 mukole emirimu naye mujje mu maaso gange buli lwa sabbiiti. Sabbiiti si yerokola, Yesu yalokola. Amina. Kaakati leka kulimba abantu. Bw'abanga yalokola, lwaki Yesu yagendanga mu yeekaalu bwe kiba sabbiiti eyeetaagisa? Lwaki ku sabbiiti agenda okusinza ngate sabbiiti egiraki? Teetaagisa. Lwaki? Era kankutegeeze gwagamba nti zaavaawo, kankulabula ekirala kye kino. Endagaano eno empya yawandiikibwa weesewo n'emyaka egisukka 40 kasookedde Yesu agenda. Esigala egamba nti sabbiiti ya Saturday. Enkadde kyeyogera. Waliwo yangamba omanyi mmwe eddiini yammwe empya nnyo yakajja singa yagirawo. Ne mutunda ne ŋŋamba Katonda anyambe mbeere mukkakkamu muddemu naye mbadde ngenda muddamu ekinene. Kiki ekinene kirali ngeno ne mpaka namugamba taata kiriwo ekipya. Ekipya kye kyatandika mu lusukwadeni oba kino ekyajja mu myaka 3 n'ebiziyitamu nga kasookedde Yesu ava ku nsi kuno. Ekipya kye kiruwa? Okusinza ku sabbiiti Saturday ye original. Amina. Kyabaawo dda, kyekiriwo, kyakubaawo emirembe n'emirembe. Amina. Kwe kukiyita olw'omukaaga olwo lulimi lwo ludikya. Oba oyogera luki? Ludikya. Lulimi lwa Katonda Saturday is the 7th day of the week. Olw'omusanvu. Yakobo 2:10.
agamba nti kubanga omuntu yenna bw'aba akwata amateeka gonna naye n'asobya mulimu ng'azizza omusango gwa gonna. Nze nno kambabuulire ekyantawaanya nange kikino olunyiri olwo lwantabula nnyo. Saali mukafiiri, saali mutemu, saali muki. Naye olunyiri olugamba nti oba okwata amateeka gonna n'osobya mulimu naye nga nze nagenda okuzuula nga kyentabulatabula kyekigambo sabbiiti kino. Nengamba nti ekitegeeza bwe sikuuma sabbiiti nabiri ebirala byenkolankola bya bwereere. Katonda alinayo makisi 9 ku 10. Ngenda okwetegeeza Katonda agaba guudu oba poor full talinawo makisi za wakatikati. Either get it right or wrong. Nengamba no bwe kibanga bwe mmenye etteeka lino bamenye amateeka gonna. Either nkagamenyera eddala oba kangenda eddala eri Katonda. Nze nensalawo kugenda ddala eri Katonda. Amiina. Bino byoyogera nswala akyogera ntya bajjajjange basengange banayogera batya bano bonna baziisi bonna baki baziisi bonna baki baziisi tebalina kakwate ku bulamu bwo bwa mwoyo. Tebayo omuntu akutiisatiisa, tebayo omuntu akubuzaabuza. Katonda bw'ayogera baagoza atya ayogedde. Soma olunyiri olulala. Beblania 4:9. Kale wasigaddeyo ekiwummulo kya sabbiiti. Awavanyina agikwata agisome. Genda maaso. Kale wasigaddeyo ekiwummulo kya sabbiiti eri abantu ba Katonda. Genda maaso, genda maaso. Olw'ekkumi. Kubanga ayingidde mu kiwummulo kye era naye ng'awummudde mu mirimu gye nga Katonda bwe yawummula mu gigye. Kale tufubenga. Ako kembadde njagala. Kale tukole ki? Kale tufubenga. Okubiri. Kale tufubenga. Tukole tutya? Okuyingira mu kiwummulo ekyo. Omuntu yenna alema okugwa mu ngeri ey'obutagonda. Lwaki akize kufuba? Abantu bakambuwala nnyo. Lumu twabuulira awantu omuntu ne yeewaayo enkeera ne bamuleetera emmotoka nga 4 nga ziva mu bantu abakulu ng'ate bannaddiini. Bwe baamulumba nga bamubaganda be bakadde be ne bamuyombesa nnyo. N'abatunuulira n'abagamba ndeewuunyizza. Muli baganda bange, muli bantu bange. Tubadde tusinza ffenna. Nazimba wane essabo tewali mmotoka zajja kunvunaana ssabo lino. So nga kitaffe talina ssabo naye nze nasalawo nensabira lubaale waffe wonna tewali yanvunaana. Mbadde njiisa wano omwenge teri yanvunaana. Bwe mbatizibwa bwe nkuuma sabbiiti ne muleeta emmotoka okunvunaana kati nno nkitegedde. Kirabika kino kye kituufu. Amiina. Lwaki akitegedde? Lwaki musitula amaanyi amangi ku muntu akoze ekituufu? Abantu bayenze ne mubaleka, bazimya amasaba ne mubaleka, ne bazaalya ku lujja ne mubaleka, ne basiba enviiri ezakula zita ne mubaleka, ne bayita obwerere ne mubaleka. Omuntu n'agenda okusinza ku sabbiiti, omuntu n'abatizibwa nti nkugobe mu kika, sijja nakuweerera, sikyakuzaala. Kikwataganira wa n'okungoba? Bayibuli kyeva ennyonnyola nti abantu bonna abaagala okugoberera Katonda banaayigganyizibwanga. Amiina. Omukyalo omu yakifuna rafu. Omwami we n'anyiiga. N'agenda ogenda osita okusoma ku Lwomukaaga. Anti ye bw'aluyita. N'ayita abakulu bonna bonna ne bajja ne bakuŋŋaana awo mu ddiiro. Ne bamugamba nnyabo osazzeewo okuleka ekintu ekituufu. N'agamba kiriwa. N'agamba bakulu banne abaganda naye basajja bakulu bannange mbassaamu ekitiibwa naye mbeewuunyizza. Omwami ono yawasa omukazi ow'okubiri alina n'ow'okusatu temujjanga wano kumuvunaana. Temumunyegangako. Kakati nze akoze ekituufu n'engoberera ekiri mu Bayibuli. Nze mbasitudde mujje munnyonnyole nze. Munnyongedde amaanyi okukitegeera nti kino kye kituufu. Katugende mu maaso. Amiina. Ono kyabadde annyonnyola. Mufubenga.
mufubenga naye temufubanga mujeema sibagambye kujeema fe abakulisitaayo tuwangulira ku maki bannaye ku maviivi saba abantu abakuwakanya abakuvoola bambi tobakaaba bukyayi tebannamanya bambi tekinnaba mubikkulirwa musabire akitegeere so vanjiri Bebuleyi 4:9 lugambye nti awo nno wateekwa okubaawo ekifo ekirala ekyokuwummula ekitegekeddwa olw'abantu ba Katonda ekiwummulo eky'olunaku olw'omusanvu anti oli aba ayingidde mu kiwummulo kye naye aba awummulidde mu mirimu gy'abaddeko nga Katonda bwe yawummula ku gigye tusale gonna nno tusale gonna nno okuyingira mu kiwummulo omwo abange tusale gonna bameka bagamba nze kama mbaya nina genda mubakabaka obw'omuggulu tusale gonna wabule wasubwa olw'okugobera obutawulira bw'abali nosubwa olw'omusajja nosubwa tirwa mulimu nosubwa olw'abaziisi bameka bagaze sina gasubwa yimirira nkusabire tugende tetuyinza kusubwa nze nagaana okusubwa eggulu ebintu bisatu ebikola omulundi gutya omulundi gumu ekisooka Katonda yawummula ekyokubiri n'aliwo omukisa ekyokusatu bameka baga nti ebyo n'ebisatu mbyagala mukama abinkoleko njagala kuwa magezi bw'obanga sabbiiti eggwe obadde ogiyita lwa mukaaga era nga kwolimira kokolera emirimu gyemirala lwakubanga obadde tokitegeeranga bayibuli egamba nti ebiro byobutamanya mukama teyabibala wabula akulagira kakati okwenenya bw'oba obadde sabbiiti ogitegeeranga naye ng'ogitegedde olwaleero jangu wano nkusabire nze ŋŋende katusabe taata omulungi otukoze bulungi okwogera gye tuli ffenna ng'ekibiina obubaka buno tebwange si bwani ffenna bwaffe ng'ensi kubanga ogambye nti buli bantu abeegatta naawe banaakumanga sabbiiti y'entukuvu mukama oli Katonda atalangira byatusobako bwe bityo bwe byatandika naye abantu bano bonna bayimidde bagamba nti baagala kgenda mu ggulu basonyiwe bawandiike batuse mubakabaka obw'omu ggulu ndaba wano waliwo abayimiridde wano kumpi ddala wano nga baga nti baali tebakimanyi bumanya bakitegedde bagala kukissa mu nkola Katonda ayinza byonna bawa amaanyi ag'obuwanguzi ensinga ebawakanya ensinga ebavuganya ensinga ebagobaganya mukama bawambatire n'emikono gyo ng'abantu babawanduukulula mu bitabo by'ebika byabwe babawanduukulula mu baana be baazaala bawandiike mu baana b'ozaala kitaffe omwagalwa abatalina nsimbi bazifune abatalina mirimu bagifune abasoba beeyongereyo tokkiriza omusajja Daudi agamba nali muto kakati nkaddiye siraba nga mutuukirivu ng'alekeddwa newankubadde abaana be nga basaba emmere tokkiriza bano abeewaddeyo abatuukirivu okulekebwa olwaleero luno bawambatire banyweze ennimiro zaabwe ebisibo byabwe pulojekiti zaabwe byonna bye bakola pozishoni zaabwe zonna ziraba omukisa beramu n'amaka gaffe beramu n'obulamu bwaffe eddoboozi lino lye tuwulidde olwaleero nga lyogera nsaba liwerekera abantu bano abateewaddeeyo lyogere ekiro kyonna ate terisirikanga okutuusa omuntu oyo ng'akoze ekituufu abantu abalabira ku TV abawuliza ku radio abali ku internet nga tebakukkirizanga nga badde babita byakusaaga olw'ebipozishoni zaabwe olw'obugagga bwabwe tobaganya kuwummula okutuusa nga bakoze ekituufu bw'ona otukolera ekyo onooba okoze byonna tweyanzege ku bwa Yesu Kristo mukama waffe.